ne basulamu endagala gagano bisambi bibiri bya mukulu ne bavuga ne batwala gwe sebo semako omunene lwaki tosobola kugula nte sente oziina milioni emu n'ekitundu osobola ogijja ku akawunti nosala ente nogamba kati ekibumba kyengenda okulyako ennyama mugigabe ate oluvannyuma nosalawo wali obuzi bubiri busatu nebeera ennyama y'abantu baabawaka muyiga okusaddaaka basemaka abanene balwanira ennyama ku bitebe eyo gye tubeera nga tubeetegereza tuti noga ya rabbi kikino ate tusimwe mwali badde mukayanira ennyama ng'evudde mu bwana bu student singa munaamanya sente zo gye ziva mujja kwekubamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun siffe tusaanidde okulya ku nnyama eno ate naffe tulina okwekwatamu omulimu tulabe nga tukola tutya tusukumira abeetaavu tusindikira abeetaavu nam barakallahu fikum tubadde tulandazze ku lw'omukolo omunene ogugenda okujja mu nnaku ezino ezibindabinda mukkirize twakoma ku nnamba 6 mu musomo gwaffe ogugamba gutya nti ekyamazima ddala omuntu yalibadde yeerwanako okumanya irimu eno bw'amala ogimanya kimuyambeko ate era n'okwejjanjaba twalaba ebintu amalogo me gayita okutukwata process amalogo me gayita okuba nti gatuyingire eky'ekumi twalaba nti mu njiibwa oba mu binyonyi abantu beeyambisa okuba nti babifula message ne babituma naye nga tebiri byokka birimu amayembe. eky'ekumi mu njuki abanadamu bazituma mwali mulabyeko wano omusajja yabba wuufa ne bamulaga ku TV ng'enjuki zimubembeddeko. enjuki ezo mulimu ne bazituuma ne zigenda zituusa obulabe ku muntu era bwe beekulumye ng'erimu amayembe baba kuyingizaamu ebitonde bikosa mu mbeera efaanana bwetyo. ne tusiŋŋaana eky'ekumi mu nsanafu abaganda baziyita namuzinda liba jjembe abasamize balisamira era bayimba ennyimba zaabwe namuzinda bwaba yakuzinze tokola ki teweebaka. nsanafu ezo bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala era ojja kusiŋŋaana nga mu Qur'ani mulimu essula ezoogerako surati Naml, nabbi Yusufu, nabbi Yunus na nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam ng'azadde nabbi Sulaiman abo baatambula mu byasa byabwe n'obukulembeze obwali obw'amaanyi era sanafu ziba ziri eyo mu bisegguusi byazo Allah n'abiterako satellite ne birengera mu mayiro eziwerako nga birengedde nabbi Sulaiman ajja n'amajeege. waqalat namla ensanafu emu kyeva egamba zinnaazo idkhulu masakinakum muyingire mu bisulo byammwe la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaiman ajja babetenta n'amajeege naye nga tategedde nti we muli wano kubali ekkubo mwagenda okuyita ate mu ntambula y'ensanafu buli wezituuka mu kkubo zisalamu busazi tolizisingana nga zikwata ku kkubo nga mmwe bwe mutambula zo buli wezituuka zisalamu busazi. kitegeeza emmotoka bwejja waliwo ezifiira awo ab'ebigere abapiki kati emu erabula zinnaazo. Allah jalla jalaaluhu n'awuliza Sulaiman eddoboozi ly'ensanafu era fatabassama daahikan min kawliha n'amwenya n'aseka ku lw'ekigambo ky'ensanafu. Allah naga nzaani ensanafu gwe zoogerako n'ava waggulu n'avuunama olw'ensonga eyo kuba yali nnene. gye tujja tweyongera eno nabbi yatulaga sallallahu alaihi wasallam ti ensanafu zino zisobola okutambuliramu amayembe n'ebyokoola ebirala era abantu batumiramu message abalogo basindikiramu message zaabwe mu nsanafu ezo. nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam makulu ga hadith ensanafu bwe banga ekulumye genda bakusomerereko ku rukuya onyo ku rukuya ye lwaki rukuya ono agende mu musaayi beiba bizze abigobemu sitaani zino rukuya azifulumye nga weyambisa rukuya lwaki nti emu esobola okukuluma weekulumye neekusindikamu shayatini mu mubiri ng'owuza nsanafu ennumi awo naye nga waliwo byofunye mu mubiri ogenda okulaba nga bidevelopinga endwadde
ofuna ebikutambula bikuba engalabi mu lubuto, buli kaseera olubuto olukuzimba, abalabirawo nga bakuba bibejjagalo buli olaba ebibejjagalo ebyo manya tebijja byokka, birimu shayatini munda ezikupika. Genda okulanga omuntu afunye paati emuluma ku mubiri, negaba magulu, abalala mutwe sayidi emu, abalala balaba ekifu, mulala nagani mutuufu buli kaseera ndaba omuntu ansala mu maaso naye ate ngenda okwetegereza nga simulaba. Ebyo byonna biva ku nsanafu eri eyakuluma nekusindikamu amayembe. Babaganda baga nti ensanafu namuzinda. Kakati sallallahu alaihi wasallam ku nsanafu zino yatuziiza okuzookya, ate nga sunna yaffe wano e Uganda kasita muziraba nga zirumbye, ani alina ekidomola, ani alina ebbaafu mu bisale mukoleze nezitulika tu. Nabbi yagana sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu yagamba la yu'adhibu binnaari illa sahiba nnaari, teri akkirizibwa kubonereza na muliro okujjako nannyini gwo. Na bino betukwata ababbi ne mumuteeka ekipiira mu bulago ne mukikoleeza, sajja tunaaboyaana, mwamusibya amagulu, mwamusibya emikono, talina wasobola kwetaasa, n'ayaka bw'aba tafunye badduukirira paka lwasiriira. Enkola eyo si nnungi, tetukkirizibwa kubonereza muntu na muliro. Ani akkirizibwa? Ye nannyini kumutonda. Ensanafu tuzigoba tutya? Awala Islam bukkiriza olw'okuba nti ensanafu zino zijjiddemu shayatini, beera ne ruku yawaka. Kati kyoba olina okukola kirimu kwe kukwata ku parafiini notabulamu ku rukuya n'okansira. Buli wotonyeza tezisobola kutuukawo, nazo ennyini bw'ozitonyezaamu ogenda okulanga ziweta. Ekkubo eryokubiri osobola okusaza akasaze nga tezinnatuuka ku nnyumba yo. Akasaze kano n'okasomerako edduwa egamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq mirundi 3. Edduwa eriko ekyafaayo ky'abasahaba bakampingako mu kifo nga bwaligaye nti muzu, ebisolo ebikambo ebiwangaalira. Abamu ne beekengera, abamu ne bagamba twesigamire Allah. Bamala okusimba weema yaabwe ne bagisazaako ezzikiri eyo, ne beebaka, ne bafuna wuzu, ne basaala, ne baleeta adhikaali zaabwe. Kera ku makya nga balaba ebigere by'engo we zapaakinze, we zakomye, bagamba subhanallah, bino bigere byangu, ensolo enkambwe mu ttale. Allah yabakuuma mpaka obudde bwakya, bakwata safaari yaabwe ne bagenda. Kitegeeza tozookya zigobe ne zikiri eyo gyetoloza emirundi 3. Kyagala bba wakyafaayo kirala kuba ali omunnaffe wano yakikolako, mukyalayo n'amugamba oli mulogo, ng'amugaye nti zukka tugobe ensanafu. Yazukka yasaza kati nadduwa neyeddirayo mu buliri. Kyanamugamba nti ensanafu ennyingi weziti osaziza busaza kati, n'amugamba gobeera awo, neyeddirayo neyeebaka. Enkeera yamugamba nti bulijjo simanyi nti ndina mulogo, owasazize tewali nsanafu yabuuseewo, zatandise okwegoba zokka nga zigenda. Kyantwalidde essaawa emu nga nze nzeetegereza paka lwe zaggwereddewo ddala. Naye wazigobe naki? Nadduwa egamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaka. Kati ensanafu bwe zityo bwe ziri tozirabanga n'ozigaya, teziba zokka, tetuzitta na muliro, wabula tusobola okuba nga tuzigoba n'amafuta parafiini n'amazzi aga rukuya. Wallahu a'lam. 18 abantu basobola okuba nga bakuloga nga bayita mu mmindi. Emmindi bagifuuwa nga balaamirizaamu amannya g'oyo gwe baagadde okuloga. Gundi afune bino na bino n'atandika okufuuwa. Kati eddagala lino n'empewo yaalyo gyerizunziza shitaani kwe zitambulira. Omukka guno nga bwe gutambula, sitaani ze baatadde ku puroguramu ey'eddagala eryo zigoba omukka guno ne zitandika okugenda nga zinoonya ani gwe bagambye Sulaimaani Ssemwanga hakadha, ne bamutuukako n'afuna meseji evudde mu mmindi. Tusaba Allah ataase bannyinaffe be basinga okwatiikirira ennyo mu nsonga ekwatagana n'emmindi. Kategedde ako
ensonga ya 19 okimanyi nti abaddu baloga n'okukwata mu ngalo. Obusiraamu butukubiriza nnyo muganda oba omusinkanye muswafahe banga nomala nga omukutte mu ngalo amazambi gammwe gakola ki gayiika. Sitaani neereeta ebyayo. Musajja ono asobola okuloga muganda we nga yeyambisa omukono okumuwa engalo era osiŋŋaana bangi akwatamu n'ebisumuluzo ate guno tasobola kugukuwa era kyakola akukwasa wano. Omusajja nga tata bisumuluzo alina ebigendererwa bye lwaki nti amanyi abantu balogera nnyo muki mu ngalo. Mbu aloga n'atwala omukisa gwo azifa omukisa gubeera muki mu kibatu naye bwolaba nga omuntu omwekengedde ekyalibadde ekyobuvunaanyizibwa gamba bisimillah assalamu alaikum warahmatullah. Basimala eno gy'okulembeza Allah ateekawo ejjiji wakati wa sitaani ze zaalina ne zitakukosa yadde okutuusaako obuzibu bwonna. Kategerekese ithan abantu bangi batera obikola naaba nti era osiŋŋaana abagagga batono nnyo ayinza okukuwa engalo ze 5 zino. Lwaki? Abagagga batya nnyo obwavu. Ekirala atya nnyo ebyamalogologo ebyo babalogaloga dda ebizibu bingi bibafunye. Kategedde golaba omugagga omuyita bisi ku pate n'omuyita gye oba graduation oba mbaga ne bw'abajjewo ate asooka mu woteeri n'amala okusaba ekyennyanja kye n'ettooke n'akkuta n'akwata akati n'akassa mu mannyo ne kalwenzooli ka mineral water n'avuga n'ajja dakika 2 aba yeesokoola. Omulabyeko sanyusa okulaba webale kujja n'amanya nti eddakiika zakuwadde mugenda kugabula ku ssaawa 6 ajja 4 n'abeerawo essaawa namba 5 ebe buli dakiika nga 3 omukaaga okkoona agenda okulaba ab'emmeeza bateekawo naga nti anina agent meeting naye munnange webale kujja kasita tondekeredde ngadda mu motoka tolina kooliddeku nti asiri bubi teweeraliikirira. Ekyamazima nga ava mu woteeri kulya kuba atya nti mu bantu bano bewayise mwandibaamu ayagala omumutagetinga ajja amuleetera akasowaani ak'ekibumba ekisiike nga mulimu kanyo kawulire mulimu ekibumba ky'empisi nga bamala okukalya bwati tajja kutuukaka. Kati biba bitya kivulaba nti beegendereza nnyo ebyokulya n'ebyokunywa gwatamanyi tamukwatira mu katunda. Twalina omusajja erufula eyo baali bamuyita Botika naye nga Botika yali nkola ye olw'okuba ssente yali alina mpitirivu ng'amanyi abalabe bangi abasobola omukolako obulabe. Mu lufula gwe bwe wagulanga entogoyo ogiryako ejjiiko 3 nga gyagikuggyako ng'akwata ssente ng'akuwa genda ogule endala kuba gwe tebakumanyi oli kaabwera kati ng'alya yiyo ng'atayiminga ani atumizza kyayi ow'amata yalabanga omunyweddeko emimiro 2 ye nga tafa ku malusugo nga gyakuggyako kyayi ng'akuwa ssente. Mulimba nammwe mugende mugule kyayi wammwe njala yannumye edda ng'alya bino byalidde ali seefu kuba amanyi bano bakaabwera bano teri ayinza baloga yalinga nkolayi kategeddaako. So abagagga beegendereza nnyo ebyokulya byabwe n'ebyokunywa byabwe. Lwaki? kulebyo ebyabatuukako mu bulamu ng'ensimbi bazifunye. Namba 2 mukyolina okumanya nti abantu batera nnyo okugoberera obuufu bw'abantu baga nti bamuyodde ebigere mu kuyoola ettaka. Banadamu babikola bamuyodde ettaka mu athaari babiyita buufu. Kigere kyo wekivudde era ojja kusiŋŋana nti abantu abasinga obungi alina waatuuka engatto ze nga tayagala zirekawo. In that nti abantu bajja ne beefula abalongoose engatto z'abagenyi naye ng'alina engatto gy'atagetinga n'agikonkonako ettaka ne liva muyo n'agenda akolako eddogo. Bikyamu byonna ebyo wabula tubikulaga nti bukeere nawanca nga wakitibwa Allah akulungamizza ng'oli mu baddu abalongoofu. Ekirala mu byoyinza okulaba nga shitaani zituyitiramu nnyo okutukolako ataaka mu music. Olaba nga music ekintu ekyokusaaga n'oteekako David Lutalo oba Paulo Kafeero Walumbe Zaaya n'owuliriza naye mubaamu
shitaani eno okuwunda kwewunda jita n'eddoboozi ly'omuyimbi nebikuyingirira ddala mu mutima inthati nga ne bwe bawavudde we biri osigala owulira oluyimba olwo nga lukyasawundinga mu matuugo. Ekiddako naawe otandika odduyimba oddugeegenya. Ekiddako ogambe omwana ono nti genda onsalize mbeere nako wano mpulira kannyingira. Musajja nga yabuulirira kufa olwo sitaani bwetu bekola ddaawa yaayo zikuyitamu okukuyingira nga ziyita mu musiki nga Allah bwe yagamba mu surati al-Isra wastafziz man istata'ta minhum bisawtika sikiriza abo bono b'osobodde n'eddoboozi lyo. Eddoboozi lya shaytaani musiki. Wajribu alayhim bi khaylika wa rajlika balumbagane n'amagye gagayita mu bbanga n'agayita ku ttaka ng'agayita ku ttaka. Buli kyonna ekiyita ku ttaka shaytaani esobola okukyebagala, omuli puusi, omuli emmese, omuli ebiku. Mulabanga ebiku bikuyitiriddeko awaka nga bingi, n'ofuuyira eddagala ne bigaana okufa, n'ofumba amazzi n'oyiwako ne bigaana okufa. Allahu akbar. Manyanga nti zino sitaani. Abaganda bamuyita ndawula. Ndawula baba n'aluma abantu ayita mu biku n'anuuna omusaayi ogwo, era bw'osinga n'omusamize n'omuga nti ekiri ewange ebiku ngaga nti ndawula abanja. Ebyandawula mubitereeze mujja kubanga muwona akabi akamulimu. Naye nga alhamdulillah tulinawo akabaani bakayita UN sobola okukatwala n'okanyokeza mu nnyumba yo ne kagobera emmese ne kagobera n'ebiku. Lwaki? Nti ebyo mbiriri bitambulira mu ki? Bitambulira mu shaytaani. Ebyenje nabyo bwe bibeera ebingi nabyo era bisobola okuba nga katigole mu nyeero omungi, buli ekiba kingi shaytaani ekyeyambisa. Na bino ebinya bye bayita wazaga, abaswahili babiyita mu juice cafe. Ekinye ekyo bwe kikuba kikutuka mangu akakira kigonda olususu, nakyo kibi nnyo okuba nti kiri awaka. Kyakabi. Lwaki? Kina obutwa ate kyagala nnyo okukomberera emiswaki gyaffe. Era bw'oba olina akantu akasobola okubikka emiswaki gyo giteeke mu kagiraasi ofune akabikkako ebeera embeeraayo. Kaagala nnyo okukomberera omuswaki n'olulimi lwako kateekako endwadde. Ogenda okusingana ng'abantu batandika okubongoka amannyo ku lw'akantu ako. Kabi nnyo. Amannyo galwala ng'omuntu asinyisa ddagala buli kaseera n'ogamba nsinyisa ddagala ate endwadde evuddewo ey'amannyo. Genda okulaba tokyanywa binnyogoga, tokyasobola kunywa byokya, amannyo gasanyalala. Hakadha embeera eyo shaytaani egyeyambisa nnyo, eyita nnyo mu buntu obwo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nektulul wazaga bwe muba mukasanze mukakube n'agamba nti mazima olukuba lumu lwoba okakubye ne kafa Allah akuwa empeera 10. Allahu akbar. Akakanyako kakuba omulundi gumu ne kafa empeera 10. Bw'okazzaako ogwokubiri ne bazisala zibeera 5. Buli lwozzaako n'okuba bongera okusala paka lekanaafa. Mulundi gumu 10, kuba omulundi ogwokubiri 5. Kadira mu gwasatu ogenda okulanga zigenda zikka naye nga si kangu kakutta kalaba kadduka nnyo ate buli wekabeera wabaawo shaytaani. Nabanyumizaako ku kyafayo kyako mukyala yakakubira ku mpale ze zebateeka ku peegi atuuka okujambala nga yabyerabidde olwokuba kaali mu shayatini. Mukyala n'agenda mu haidhi waabwe oyo okumala emyaka 2 ng'asulumbye takala agezezaako mu basawo abazungu nabo bambi waliwo batuuka elimu yaabwe neekoma, naye twakitwala mu memory nti bw'ogenda e Rubaga, bw'ogenda e Namirembe, bw'ogenda mu sikaani kiba kiwedde. Wallahi otuukayo ng'ebikuluma bya mayembe ne bakebera ne bagaa nti nothing, tetulina kye tulaba. Can see nothing, sina kye ndaba. Sikaani eraga oli kiriya naye nga gwe bagamba ali kiriya ate awulira afa. N'agamba sikaani yaba nerabika yalwadde, n'agenda awalala Kibuli wawwa. Genda okuvayo ng'akakadde akatadde mu sikaani naye nga tafunangayo yadde eddoozi y'eddagala. Ekimuluma kiki? Sitaani. Zino shayatini ziyita amayembe, emisambwa biki, sikaani tesobola biraba. Bisigala bikuluma mu mubiri mu ngeri y'okkosa omubiri n'ogusanyalaza. Naye bwe balabe ku musomo guno n'oba nga ozuukusa obwongo, twebaza baganda baffe
aba Rawda Islam Media aba batusaako emisomo gino mwongere basabirako wakitiibwa Allah bagazirize ebyenfuna basobole okubanga tebawummula at least ne bekibanga mu wiki kyetaagisa emirundi 3 basobole okubanga bakikola okutuusa daawa. Idhan akubakaitaka mu juice cafe bubanga okalabe katti mu nyumba oba wane businga kubeera nnyo mu toilets netwala kabani cafe bakaita UN ojja kakozesaako kagoba sitaani eziri mu mubiri n'eziri mu nyumba kagobera ebiko kagoba emmese hatta n'akakanya tojja kubonaabona yagenda okulaba nga tokyabulabako. Waliwo omukyala nga nkyasomesa ku Voice of Africa covid nga tannaba kutandika nebya covid byatukosa nnyo. Kyala yajja nanga munnange yali ava Kasana Luweero nangamba nina omusezi naye simanyi nkoze ntya ne mugamba wano nga tetulina ddagala ly'abasezi bagala libakwata nanga nze kyonna oba kumugoba oba kukola ki ne mugamba siinaawo ddagala ly'abasezi. Ekyamazima nange nali seekakasa nti akabaani ako kasobola okugoba omusezi wabula ne mugamba ninawo UN kaakano katwale bisimillah okateekeko ne mubuuza omusezi ajja budde kinti muttaanaawo mukaaga nampisiza ddala bubi sobola kwebaka nga tannaba kgenda agendeyo mu 89 kyala ng'atwala kabaani ng'ateekako falillahi alhamdu wayita ewiiki 2 ng'asirise nanziriza amawulire nti alhamdulillahi walminna nakozesaako ate n'okufissa nenfissa naye omusezi takyalabikako kuva lwe nakatandika kiyosa nteerako ddala mu budde mwe yalinga jjira tukakasa ti nabbi sallallahu alaihi wasallam byonna bye yayogera bituufu ate byamazima kuba mu kabaani ako mu bika omusanvu bye tussaamu sihu ne saatari. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam bakhiru fi buyutikum asihu wasaatari munyokezeeko mu mayumba gammwe eddagala lye bayita sihu ne saatari katugattamu n'ebika ebirala ne tuweza ebika 7 ne tukolamu akabaani ako nga twakatumye UN osobola okukafuna nga weyambisiza emikutu gyaffe biawunihi tabaraka wataala. Tutunulidde musiki sitaani ziyitamu era baba bazitumye ku delegation ne zijja zituuka mu katundu nga waliwo musiki avuga zisuuka ne zikka ne zimala okukuba omubali ezimu ne zigendera ne zisigala saasira abawulu abali mu mayumba gaabwe nga bakuba emiziki kivula abafuna ebirowoozo ebyobutaagala kuwasa abawulu bikaseera awuza abakyala balya nnyo ati wano namuteekawa gwe ngaosobola okubeerawo era bangi basookeraawo ngaekisenge kateni buli olabanga ekisenge kateni kitegeeza teekamu amaanyi agakola indati mugenda okufuna bebbi nga mumaze okugaziwa mwana naagenda okukula oga nti wano tunamuzzaako tetusobola mba mufuna pawa eyongera okukola lulaba obwetaavu ku nsonga weeyongera okukola nyolaba omuwulu ogenda okukola mwaka guweddeko gwakubiri talaba mabanja talaba ki naye singa oleeta omukyala mu mbeera bwetyo genda okukola nti sobola kuzaalirawo olwana okudduka omuzigo mukyala agende mu maka ge mbeere n'ekisenge kyammwe kisenge ky'abaana kisenge ky'abagenyi hakadha ng'ennyumba y'obusiraamu bwebeera. Mu birala byolina okukakasiza ddala nti tosaanidde sitaani mwe zinaayita okuyingira okuyiwa amazzi ekiro ebweru. Edda bakadde baffe batugambanga bw'oba ogenda okuyiwa amazzi ebweru gamba sibayira amazzi abali awo baani nga bagagoyogera bwogezi kumbe baali bamanyi nti wabayo ebitonde naye buli lwobirabula bivaawo n'olyoka oyiwa amazzi bw'oba tobirabudde n'obiyira bikuyingira ne bikukosa. Omubaka bwajja sallallahu alaihi wasallam natugamba yenna ayagala okuyiwa amazzi ebweru agambe bisimillah. Allah ateekawo ejjiji sitaani ne ziba nga tezikulaba nga naawe toziraba ne watabaawo akosa munne. Abaana mubayigirize bayiwayo kasasiro ku kasasiro asome bisimillah, ayiwayo amazzi ebweru bisimillah. N'ekirala mufunye akiika oba mbaga ne mujja muba n'ennyama gye mulidde amagumba ago nabbi yagaziyiza sallallahu alaihi wasallama okubanga muganaabiramu ne sabbuuni. Lwaki yagamba taamu ikhwanukum min aljinni, eyo mmere y'abaganda bammwe mu majinni, mugasibeeko bulungi mukaveera mugatwale kasasiro bisimillah. Mwe bumala okulyako ennyama baganda bammwe abasiraamu mu majinni Allah abaterako ebyokulya tubula tokkirizibwa kufuuyisa ku kikuta kya lyenvu
kikosa kinyiza mu mbeera efaanana bwetyo tugamba nti tofuuyisa kasasiro, ebikuta byamenvu tobifuuyisaako, amagumba getuliddemu ennyama mugasibeeko bulungi mu kiveera ogatwale kasasiro osome bisimillah ng'ogateekayo, ojja kuba okoze kya bbeeyi. Nga tuwunzika namba 20 ndooza mu 2 okuyiwa amazzi ekiro ebweru tukikonyeeko, okuyiwayo kasasiro ye namba 22 kwe tugenda okuwunzikira. Kasasiro ono obusiraamu bumwogerako ki? Mutono oba mungi? Obusiraamu bukulagira ddala nti osaanidde okumuwa respekiti, muwe ekitiibwa. Lwaki? Nti awo wakuŋŋaanirawo ebitonde by'otamanyi obungi. Mu bitonde ebikaafiri n'ebisiraamu bikuŋŋaanira awo kabanga katale kaabwe nga bulaba owino tewunaakuŋŋaaniramu abasiraamu n'abatali basiraamu. Bino bye muleeta okukasukayo kwe kuva ebyokulya byabo baganda bammwe abasiraamu bwe bibanga magumba gasaliddwa ensolo zino, bisimillah Allahu akbar, mwe ne mumala okulyako ennyama amagumba ne mugaleeta kasasiro, Allah ateerako baganda baffe abo kiki ebyokulya. Kulwa hadith nabbi gyatunyonnyola sallallahu alaihi wasallam yagenda okukola daawa bonoba osomye surati Rahman ne surati Al-Jinni bigatto labe sababu nuzuli zaabyo. Nabbi wagenda okukola daawa ku bitonde ebyo sallallahu alaihi wasallam byasiramuka era ne bimugamba kati tumaze okusiramuka tetukyaddayo kulya nkaafu, tetukyaddayo kunywa myenge, tusabire eri Allah atuwe entanda ng'abasiraamu. Okategeddaako nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ensolo zino ezisalibwa mu busiraamu nga zikkirizibwa obusabwe zinaasuula Allah ajja baterako ebyokulya naki na ku buli nsolo yonna esaliddwa bisimillah Allahu akbar. Bano baganda bamwe banaamalanga okulyako ennyama ne bagasibako bulungi amagumba ago ne bagateeka kasasiro, Allah ajja baterangako ebyokulya mu mbeera efaanana bwetyo. Mwebale kubeera bawuliriza balungi, tubagaliza ennaku 10 ez'omwezi ogwa Dhul Hajji okunyiikira muzo n'okwegendereza omulabe Ibilisu alaihi laana obutakosa yadde okuyingira buli lwakuyingira mu mubiri akosa ebyenfuna, ensimbi zigenda oluusi n'ogwa ne ku bafere nga bakukamulamu ensimbi nga bakusuubiza eggulu n'ensi. Nga bulabe kiri Tanzania bantu bawayo ebigere babatemeko ebigere bawo bukadde 4 n'emmotoka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musiraamu guma togeza n'oyingira mu bya Illuminati ojja kulaba ng'ogudde eddalu nga n'obusiraamu obuvuddeko. Allah yagaba riziki yo gyeri topapa, Allah ajja gikuwa bweneeba eweddeyo alyoka akusiibula ove ku mwaliro gw'ensi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.